ketonye agenda mu kooti alwanire obuwanguzi bwa bannamawogola. Yagira ku kaadi ki? Wanjisebo? Yali ku kaadi ki? Owulira eriyaye kasita obuuza kaadi nga litema bannange banafa bakhulafa Islamic Senior Secondary School Ndejje Lubugumu somero lya ne boarding nga lisomesa eddiini n'ebyensi tuwandiisa abayizi ku one level idadi ne thanawi abasomesa baffe bali batendeke ddala ku sayidi zombi okumanya ebisingawo kubira Sheikh Ismail Njuki ku simu 0702 88 3108 oba 0702 65 0708 banafa abakhulafa Islamic Senior Secondary School Lubugumu. Okitegedde kakati nyina sekendi za 50 gwe nkwata gwe wozikozesa obulungi oba onkoledde ekyamagero wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono Isa Kasimu Mutebye Nabbingo. Yes sebo. Abale tuweereza bwana Kinobe. Amina sebo. Abakulu abo balina omukisa ayogerera poliisi n'ayogerera ba minisita be basooka. Why? Abakulu abo chance bakwata munnange bo balina omukisa. Kankuwa akakodyo gwe kasitawulira nga ngambye ngenda kuta ku masimu ng'otandikirawo okukuba ye nkodyo otandikirawo naye munnaye nawe oba okyakola kubanga oba okyasoma ku bulango nze nabadde nsoose n'okuyitamu naye bambi omukulu oyo kamishona wa poliisi atuyambe kubanga byanoonyerezaako alabika byayagala byakola ki namugamba ayogere agambe DPC w'ensangi gwawaana ennyo abantu bakyatukwata nga tuva okukola Nabbingo bakyatukwata simanyi lwaki oba yabateekawo bayifunira omusaala simanyi. Ekyokubiri ekyamazima batulemesezza ebyokulonda poliisi n'amagye biyingira mu kulonda n'akakisa ke twadde tusigazzaawo akatono bakansala baffe bulijjo batukubiriza mulonde bakansala abo be baliraanwa bammwe baaganye balangirira abantu be tutalonze batuleetere empalana ku kyalo byebiki bye bakola. Akati nze nnonze kansala guŋŋambye nnonde ate onteereddewo gwe saagala tugenda kukwatagana tutya lwaki batumazeeko emirembe okutuuka ku ekyo bane tukaabe tukole kiddala ekyamazima batumazeeko emirembe batugambye ekyabadde Wakiso kyalaze nti ababadde balimba Pulezidenti Museveni ne balya ssente ze mu Buganda bakwagala simanyi Buganda for Museveni yagadde balage Pulezidenti nti Buganda bakola ki kubanga balangirira omuntu ow'ekyokusatu militale yeefuza okulonda militale ke kakiiko k'ebyokulonda ke baataddewo Wakiso obaka butuuse annange tukaabe amaziga paka ddi Mungu yamanyi beera bulungi byannaku naye bisesa bambi Mungu yamanyi bya Allah gwe ne wogula emmotoka yoteekako bya Allah ne wogenda mu nyumba yo wanika ekigambo bya Allah gwe ssebo buli kimu kirina entandikwa n'enkomerero ekyo Mungu teyakikugamba Katonda teyakikugamba buli kimu kirina entandikwa n'enkomerero genda obuuze ba Gaddafi. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo Yo. bwino Munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa. Okay, 94.1 chumisa watonize mwenda Pale FM ekula lyo muntu wa bulijjo mugande wange ogamba otya munange ali ku Pale FM ali ku kula lyo muntu wa bulijjo embeere eryetya biri bitya banange bitambula bitya mugamba mutya bagande bange mwena eno ye Pal FM ekula eri omuntu owa bulijjo banange nange mba ntandise okulaba nti ate nkuweereza ebisinga mu bimpadde naye nga be bawangudde mu bululu that's life
era tunabagamba wano tusuubirayo omuntu akulembedde n'asemba era negamba ebintu bikyukakyuka mu ssaawa esembayo najja wano nkikugamba nti munnange oyinza okulaba namba 3 ne wayita sekendi 4 nga ye namba emu ate enamba nga zikyuka mangu wali ku kompyuta eitha ng'obubaka buze nti munnange bamulonze nga bamulondedde ddala okitegedde mukwano gwange so yembeera munnange weetoweere mukama katonda waate wakola ebintu bye era yamanye ebiri emitima gyaffe ebyekwese emitima gyaffe buli omu kyalowooza kyonna mukama yakimanyi era ye akitegeera before nga tanaba nakukirowooza mpolampola mu mbeera yonna tugende maaso ntandikidde awo nze kinobe Ayatullah tugenda kulaba nti munange tuyingirayo tugenda kutuukayo munda mu ggwanga erya Irani n'eggwanga erya Isirayiri tugenda kuyingirayo tujagendako wali munda mu ggwanga erya China tugendagendako munda mu ggwanga erya China ew'omusajja Xi Jinping tugendeko omusajja Kim Jong-un supreme leader wa ggwanga lya North Korea wabula Xi Jinping ono agambye tagenda kuddamu ku investinga munda mu ggwanga lya Isirayiri era Isirayiri evudde etegezegamba tugenda kukuluupa mu kooti oganye ssebo okujja mu ggwanga lyaffe okuinvestingamu tugenda kukuluupa mu kooti China ebaninze okuinvestinga oba okukola ekintu kyonna kyonna ekya bizinensi munda mu ggwanga lya Isirayiri jjukira Isirayiri eyimiriddewo kuba investor kigiyambyeko nnyo okusituka nga mulimu abasajja b'Amerika ogendako mu business Amerika egira nnyo ku byokulwanyisa oba mu byobulwanyi eby'amagye ogendako mu business bayambiddwako nnyo bano abasajja abategera business abasajja aba Europe abamu like abasajja nga Abangereza abasajja aba China bano abategera business okuzama abasajja abayindi bayambibwako ko munda mu ggwanga lya Isirayiri kakati China egamba sigenda kuddamu kuteeka nsimbi yadde n'ekikumi mu ggwanga lyammwe abasajja bamugambye tugenda kukuluupa uwogana tugenda kukuluupa mu kooti nti wangi China aganya okuteeka ensimbi aganya okuinvestinga mu ggwanga lyaffe biva munda mu ggwanga lya China twasembye okulira nga China wakati we bakubidde kadroni k'omusajja Omuyirani nga China akutte meeri enzibu ennyo ng'agikutte agisindise munda mu ggwanga already yabadde weeri naye ng'agiactivatinze nga Amerika teyagala kulaba nti egibega bino byonna mbikugamba nga emmeri y'Amerika emaze okulaba nti yeeseeseetulakoko eddako emabega kaakati bano abasajja bano abakulu Abachina balabye nti bitandise okutaama walengedde ng'omusajja akwata helikopita ennwanyi omusajja Omurasha ng'azijjayo tetumanyi nawe zaavudde wabula kigambibwa nti zaavudde kuzimu ku beesi z'omusajja Omuyirani ebyokulwanyisa bye twakugambako emabega nti byatandise okuyingira munda mu ggwanga erya Irani kati beesi ezo zabadde ziri ku alert high alert nga ziri ku tension ey'amaanyi ddala zasituliddwa mu bbanga nnwanyi zino nkubi bukubi tezimanyi kunywa mazzi tezimanyi ate ennyonta ennuma omulimu gwazo okukuba bukubi nga ziddayo ate tezeekubyakubya genda obuze Zelensky w'eggwanga era Ukraine kati walengedde n'omusajja omukyere naye ng'akutte emmeri yagisembeza eriko satellite kwekolera eneekuba ebifaananyi ebega neekasukira omusajja Omuyirani neemugamba ABCD era kigambibwa nti ennyonyi ey'okubiri Irani gye yasindise oluvannyuma lw'okukuba ennyonyi ye yasoose China ono yamuyambyeko ng'emuyamba etya yatandise omuzigulira ekkubo nti kati wano woogenda mu range bweti yongera mu sipiidi era kigambibwa nti China egamba ekommunikani n'abasajja Abayirani bagamba nti kati mulese sipiidi kinti bweti kati mwongereko mulete drone ey'okubiri edduka sipiidi esinga kwe tebajja kugikuba era baagirese teyakubiddwa ogenda otemya booti ogenda okumagamaga booti nga akanyonyi tekaliiwo bannange nga tekaliiwo nga yambibwako omusajja Omuchina bali mu kubega emmeeri Abraham Lincoln ey'omusajja Omumerika era Irani yagikubye ebifaananyi nga yo weebita mwabirabye yakubye ebifaananyi nga weebita neekuba neemanya nti kati balina missile bweziti eziriko kuliko drone bweziti kuliko abasirikale bwe bati kuliko kino na kino nja bakola bwe nti kati weather yaabwe mbakubisa kino baatuse ne ku seripima weather eri ku mazzi kati kabuguumirize nja kubakuba bwe nti waliyo bunyogovu nja kubakuba bwe nti
satellite Mary ya musajja mu China. Mary ya musajja mu China yakoze nayo omulimu gw'amaanyi nnyo. Bani abadde bagamba nti bano abasajja tebayambako. Omusajja Kim Jong-un yavudde olunaku lwajjo ategeeza ensi yonna abagamba nti nze omulimu ogwange kuyambako oyo mukwano gwange. Omulimu ogwokubiri gwa kola missiles. Yenna azeetaaze buli kika kyonna akirina. Wabula kino kimenya nnyo omusajja Omumerika. North Korea emenya nnyo omusajja Omumerika nti North Korea kizibu nnyo okwakiseesinga. Intaneti yaabwe bagirimitinga nnyo. Era n'abantu sekinomu batono nnyo abali ku intaneti. Tewali intaneti ya nsi yonna nga ye mulina gwe data, wolina data wo n'oteekako. TikTok mye, WhatsApp mye mu North Korea, Facebook mye mu North Korea. Balina app ezaabwe era nga gavumenti yezimanaginga emusobola ocommunicatinga. Kim Jong-un akubuuza oyagala ani? Lwaki WhatsApp ojagaza ki? Njogende mukwano gwange ali e Masaka bunnambiro nnyo, train yiyo ya bwerere, tuula ogende bwerere, free of charge. Masaka wasaawa mmeka ng'ovuga motoka omuvuzi omulungi essaawa 2 nti kale kati eno ya ssaawa emu. Tuula ogende obalaba era ejja kulinda, ojja kugirinnya ekomewo. Ojagaza ki? Njagala kubabuuzaako linnya ogende ejjinja. That is gwanga la North Korea. Bwe batuwe bakola tugendeko mu Irani olwakadde. Aliko Pal FM tugendeko munda mu ggwanga erya Iran. Wakati nga Iran bali ku bunkenke n'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Amerika. Iran egamba gwa Amerika tojja kummalira budde. Buli awo bw'amaanyi nnyo. Namala dde okukola omuzinga ogunaakuba. Ekyokubiri yamugambye si nze nzekka akutunuulidde. Era eno statement bagigambye Trump. Bamugamba gwe obwongo buli ku Iran. Obwongo bwo Trump buli ku Iran. Naye abasajja batakwagala bangi. Waliwo n'ababaze bamugamba nti ssebo obadde tokimanyi nti ne mu Europe mwennyini mulimu abatakwagala. Weerabidde ng'onoonya obululu. Obadde tokimanyi nti ne mu Amerika mwennyini mulimu abatakwagala. Weerabidde mu bululu. Gwe tokimanyi ekyo nti abantu tebakwagala obeere pulezidenti. Abo abaayagala obeere pulezidenti baali bayisawo byabwe nga ba Elon Musk. Gwe tokimanyi bajja kukuba. Eno Iran girekeemuko. Sooka oddeyo osinzire olyoka okuba eggwanga erya Iran. Kati foreign minister w'eggwanga erya Iran wakati nga bagenda kulaba leero batuula Oman. Leero mu Oman lwe batuula okulaba nti boogerezeganya n'eggwanga erya Amerika. Era ensonga Amerika yazireese edda ku tebo. Naye abasajja bagamba ensonga zaffe ffe twazibawadde. Ekya nuclear mukireke. Tetujja kukyogerako. Ekyokuleka obubinja Hizbullah abayemeni abahuuthi abo abahamas tubaveeko tetujja. Mikwano gyaffe baganda baffe tetugenda na kukyogerako. Olunaku lwaleero mu Oman Said Abbas Aragache minisita w'ensonga z'ebweru yabadde ayogerezeganyako n'abasajja b'Amerika bagamba nti baatuuse edda munda mu ggwanga, baatuuse edda mu Oman. Wali ne mu Muscat wonna zekiyite weeri gguluggulu. Era yebaziza nnyo abasajja ab'e Oman abagamba nti kyemwakoze kyakabi nnyo, kyemwakoze bannange ekirungi nnyo abannange ab'eggwanga erya Oman. Kakati wakati nga Iran yegamba nti tugenda kutula naye tusooka kwagala abo babiri. Oba bagenda kubagamba biki? Katonda atusasire babeereyo mu nnamawulire. Oba bagenda kubagamba biki? Iran ekyalemeddeko bagigamba nti twagala. Ayatollah avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti abagenze mu kukaanya n'omunnanfuusi amuyise munnanfuusi. Mukimanye nti oyo munnanfuusi. Abagenze okukaanya n'omunnanfuusi b'ensindise mukimanye nti munnanfuusi. Era ekyo mugende nga mukimanyi nti mudiringa na munnanfuusi. Talina ggwanga lye lyakkaanyizaako nalyo nga batandise mu bubi ne libeerawo mu bulungi nga lirina kati situliteyayo gguluggulu. Genda obuuza ab'e Libya.
genda mu Iraq security etagala, genda mu Afghanistan, genda mu Pakistan security etagala, genda mu Yemen, genda mu Lebanon ceasefire zonna bazityobola, genda mu Bahamas mu Palestine. Omusajja Ayatollah abagamba nze mbagambye mugenze kukkaanya mbakkiriza sibawukanyeeko era tukikkiriza naye mumanye nti mukkaanya na munnanfuusi yeefuula taliteerera paka lunaku lwa nkomerero. Omusajja mu Amerika bigambo bya Ayatollah Ali Khamenei. Era bagamba negotiations with America are not intelligent, wise, honorable, and will not solve Iran's problems. Mugende ng'ekyo mukimanyi. Ffe tukenenyeza ekibe. Omuganda agamba totta kibe nga tonnaba kikenenya ndusu. Kati bayina ekibe kye bakenenyeza endusu. Kitandise okuyiika endusu kati ceasefire. Mujje tuteese. Ayatollah balabuliddewo. Our experience has shown that negotiations with America do not fulfill promises and they cannot be relied upon. Mugende baana bange nga mukimanyi. Ebya America mumulabye byekoze mawanga ag'enjawulo. Teyina mukwano. Ejjo nakugambye nti bayombye ne Netanyahu. Sakugambye bayombye. Oh, what are you now? Bayombye ne Benjamin Netanyahu. Meeting zituula leero lunaku lwa leero waliwo omukulu avuddeyo ono mu Europe agambye I have an apartment. Nyina apartment with view of the sea. As apartment zennyina ulira betting as apartment zennyina zina ka view ziri kumpi n'amazzi kigo nzirina, which I will give to anyone who believes that Iran will accept America's proposal. Iran bino byonna byonna bikkiriza ngenda bawe ebyobugagga byange biri kati batandise kubetinga bali munda mu ggwanga ono mu Europe bali bawanga ga Europe ali ku Pal FM takomye kwekyagamba n'abasajja abahamasi bemugamba bateeke mundu wansi bana abasajja bali gumite tebagenda kubikkiriza. Abagamba nti nze mbawadde ntaddewo ebyobugagga byange apartment zange nzitaddewo. Kakati tulinde binaavaayo ali ku Pal FM, tulinde binaavaayo. Wabula abasajja bo bagamba nti beeteeseteese naye beetaaga ggwanga lya Amerika okusooka boogeremu nalyo. Era bino byonna mbikugamba wulira Amerika ekyasomba ebyokulwanyisa era yagambye abasajja baayo buli bambasada abali okumpi n'eggwanga erya Iran bambasada ba Amerika baveewo eri bagenda mu kuteesa. Ayatollah yabagambye ono munnanfuusi gwe mugenda okukkaanya naye era okumanyanga yakakasizza ne Benjamin Netanyahu yakakasizza nti gwadiiringa naye si mwangu. Ani? Omusajja Omumerika. Kanki kugambe nti Benjamin tayagalangako kuteesa. Kabe Palestine, kabere mbasajja abayemeni abahuthi, kabere basajja ba Lebanon. Ono takyagalangako, ayagala lutalo. Obusajja bwamugamba kyoyagala ojja kukifuna. Kanzije nkuwa ekibalaawo. Kasoeko bannaffe aba Royal Healers bagamba nti gwena tawanyiza obulwadde bwa ulcers zikumazeeko ebbanga ogenda mu kisiibo alina obulwadde bwonna obukulemesa okusiiba nga buli munda. Nga bulwadde bwa munda ng'ogyeko siriimu. Obulwadde bwa munda bagamba jangu ogula amajaani ga azima. Nsate buli wendya ddaako olubuto luzimba, buli wendya ddaako ate njagala kubizabuza jangu. Bano azima adiringira nnyo mu ndwadde ez'omunda. Prostate ezo ofuuyisa kumu susuwota gwayo ali ku Pal FM jangu bakuwa amajaani aga azima oba aga hayati. Ali ku Pal FM muganda wange ampuliza jangu bagakuwe ku bbeeyi layisi ddala nnyo. Bagamba nti gwe omwami eyenyooma jangu bakuwa akadagala kazze mu saizi. Bagamba naawe omwami
agamba nti akapiira nsambako eddakiika 10 2 ezo nga zivanye eddakiika 7 2 3 nze oluusi munnange yadde n'eddakiika teweeranga nateebye edda goolo bagamba jangu bakujjanja bebaleese omubisi gwe bayita ogwa royal honey guno mubisi onuuna munuune nuuna bulungi ku ngalo onuune sa ku jjiiko onuune teeka ku mugaati olye gwe bisigadde birekere mukama katonda ebisigadde bireko ojja gamba akasajja akakola pulogulaamu y'okumakya ku paalo tekalimba ku lwa Allah ekituufu royal honey akola atannamukozesaako gwe simanyi kikyoliko olabika maniyu naase n'osamba bulungi omalako 9 webaze mukama katonda kuba tekisangika bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kwate namba yesimu mwana wange 0749 96 1409 079 9 14 09 bebannaffe aba Royal Healers okitegedde tuddeyo mu Irani muganda wange bano abasajja babagamba byonna mu bikole naye kana akabinja kano kali mu kubala Isirayiri simanyi oba kino Isirayiri yakirabyo manyi bagamba nnyo ebintu byange oluusi nemba omanyi tusiba ku TV tusiba ku social media mbagamba ebintu byange bijja ne bituukirira ampuliriza Isirayiri yandibanga eri mu mutego ng'ate n'omusajja Amerika yagutegedde nkikudiremu Isirayiri yandibanga erina omutego already ng'ate yaguguddemu dda kagamba ekigambo kino kasita bamala negotiations ne bakkaanya Amerika ne weekwata ekkubo neddayo ogenda kulengera buno obubinja nga butandise okuddamu okulumba Isirayiri nga butandise okuddamu okugimanyiira batesitinza amaanyi ge bazudde ani asobola okubakanga tukube tuyite Irani ono Irani nakugambye nti bateebye edda ggoolo bano abasajja ggoolo yanywedde naye Amerika yanywedde lwakuba nti ebigambo byatandise okulaba nti babikubamu ebituli luli yagamba nti yakuba nuclear wa Irani n'amumalawo kati ate agamba bateese ku nsonga za nuclear bateesa ku kinuclear ate gwe yakuba Irani yakugamba nti yamanya yali yamugjawo abawakana ne bawakana yali yamugjawo abasajja banoonyeza nuclear wa Irani abuze era Irani bagamba oyo tujja kuteesa nga si kumugjawo wabula tujja kuteesa wulira akati abaga North Korea egambye Russia togeza nokkiriza okuddamu okgenda mu nuclear deal twewaggule ulize omwewagguza omulungi ono yeewaggula dda North Korea endagaano zonna yabisazaamu n'abiyuzaayuza ko n'abyokya n'obyokya n'abagamba temunnyumiza kasasiro wammwe obwongo bwange kemiko zange zenkozesa ate onzimpereko amateeka yagamba nedda kati Russia yagambye Amerika nti twongereyo tusooke tumalewo twewe space ya mwaka mulamba nga tetuyina diiru yonna ya nuclear onawulira ekibalo ate no Trump ayinza okukkiriza bina Russia bye yali yayagala era yayuzayuza nnyo Trump ayinza okukkiriza Russia yamugambye Putin tweweeyo omwaka mulamba nga titulina diiru yonna ya nuclear olabe omuliro bwebalula omuntu obitegedde akadde ndaba kantwala tujja kukwatagana ku ssaawa zigenda kubeera nnyamu inside story bisigadde byonna nja kulaba nti kugamba bula ensi 5 emitwalo 2 okwewandiisa mwena ekikula kyonna mujje musiitaane mujje mubinkane ffe munnange emyaka gigenderedde twabibalekera abavubuka n'abakulu nammwe abalina ku bwongo mujje munnange ebyo ebintu ne bakubuuza akabuuzo ssebo ne kakukwerikono kino obe waabwe n'obeera wakajja n'ovaamu obayo n'ekirabo kyo sebo najjako wano nga sinaba kujja ku muzindaalo manyi paali esooka kuteekateeka nga tukyali eri wansi nasiitaana n'ojja mu mwaka ki mwaka gwali gwa 2018 nali nkyasoma ntandikip eyo n'ensiitaana awo navaako navaako ogusookera ddala abaana balina obwongo ate nga gwomu kubaseeka balina kusaidi seeka munnange obireka wali ewaffe si ku paalo kakati n'obwana bwankuba eri eri kyagamba eyita wali seega anedda
saali nali sinnafuuka infact era kyannema n'okufuuka siriseeka munange naye mbwagala nnyo. Lwaki mwagenda mugundi mwagenda mu bya ku palamenti era mwagenda wano Nice yawangulira ku palamenti byali bya ku palamenti omwalimu Hajat Misa Kabanda. Yes. Lwaki bakujjamu ne bakugamba gwe nedda bantya buti kale nga balaba sibitegeera ndowooza munange mwali nzikiriza ne mulaba akasajja akagamba gwe naawe muveemu mmwe kati ebyammwe tetujja kubisobola mulinde ebyammwe omutendera ogwammwe gujja ndowooza gwe gwensiitaano naye nazo nzitidde kyekitambula kobuza kimu kyokka nga tuseetaana wulira nze ndi mukwegezaamu wano mwe muddeeyo ki ezaaganibwa okwambalwa mu busiraamu kalaki iye mamukyeyo ne wano tusiiba naye red ne pure red ne black mpozi nga omikisinzeemu red toyinaawo kabonero ate ffe tetugaba kabonero ka kitundu ng'otuuseeko kimu kale red anti twagala bbiri ekibuzo ng'omenyako ansa emu kangende mu tawuni nkole mubeere bulungi era mweraba tujja kolagana okusaazi genda kubeera nnyo inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.